Godfrey Obi wa mama w'omwana basoma bonna ku University of Uganda. Yeringanga connection ibaddewo wakati wa Katoko Godfrey ne mama w'omwana yabaddenga agiye enfunda ezisinga kugamba ida ku connectinga ku company kyokola nange nsobola kubanga nfunayo omulimu kugamba ne ku company eyo azenga akola interviews ez'enjawulo enga zifailinga kati kuno gwe baaddenga omulundi okusembye era mama w'omwana n'agamba nti angezeeko okusembayo omulundi ati tulabe ekijjako but surprise ejjafudde lwazze okubanga agamba nti alesa empapula ze ati yagenze na mwana enganda kati kikyatwewuunya tugatwebuuza motive yonna kuba yagiye ekirowoozo ekyo kugamba nti ate n'omwana ate nsaliseere omwana yamuwambirawo omwana yamugja kiwaka kiwaka Ngambi obeera kuziga ate poliisi egamba nti kireka kirwa ekitutu kyekirwa nze nze taata w'omwana beera buziga then ne maama w'omwana yabeera kirwa ate omwana bamugja
wayambye tusobodde okubanga tutwale I'd really love to take this opportunity to thank the police and other security agencies who've been working hand in hand to make sure we bring Ayan back home. I'd really love to thank everyone who has helped. What relationship do you have with the alleged person? Good control when happen to have went to the same university with the mother of the kid, and that's how they got to know each other. They've actually known each other for quite some time. I've been in communication, and Kato was trying to secure a job in one of the companies that the mother of the child works for.